abanange meya waffe katonda mulungi amazina akomawo meya Mathias Olukaga mbeera sinnungi nnyo okutwaliza awamu abasajja bamukozeeko obulabe obw'amaanyi ennyo bw'oba otunuulidde omukono bw'oba ng'otunuulidde amagulu gonna baagamenye okutwaliza awamu baagamenye so mutwe baagukubye meya muganda wange kulikayo avudde ne muganda wange bakuba ekyasinze okunnuma ekunkubanga bannanga okuba nti njagala nnyo Kabaka ne Kyagulanyi nga bonna baganda kitegeeza nti bali tribalists kubanga ekyo tekirina we kijjira ffe mu Nuupu tuli mawanga magatte singa kibadde nti baganda beerere baligambye nti ekyo ekibiina kyammwe kya baganda era baadde bankuba baŋŋamba tosobola kuyita Kyagulanyi ne Kabaka ne bakuta kati eno state gy'otayagala oyimba ennyimba oyina omudomo tova wali Kyagulanyi tova oyimba obuyimba bwa Kabaka simanya 720 kati bibaluma olaba ebintu ebyangu ennyo nabo bayimbe ku Bwakabaka bw'ewaabwe kana bayina ewaabwe oba bayina amannya 3 nabo bagayimbe nti amannya 3 eri ewaabwe okutwazawo nabo bejanjawaze ffe tujanjawaza kino kyaffe ekyannumya ekirala nti kwe kumbuuza bw'aba Nuupu lwaki mwagaana okuwa luswa kati nga tedda that guy was there for Segirinya nga mwe temuliiwo naye yamujjanjaba n'amubeererawo nembaga munnange byayita mu process ki nembaga byayita mu process kuba luswa yalimu mu process yonna ey'okusunsula era n'abeera nga eyawangula mulala obubaka ki bwoyinza obbawa ku bikolobero ebyakutuusiddwako obubaka ki bwoyinza obbasindikira nze sina bubaka bwe nyinza kubawa kubanga benyini bewaddeko obujulizi mbu balalu watuuse ekiseera omuntu okubako obujulizi agamba ffe tuli balalu watuuse ekiseera nga bankuba nnyo nembagamba afande tusobola okuwumulamu mu exercise eno ey'emiggo eginkuba giti so that I can sing for your song nenga uduyimba kyoyagala okuyimba which song do you want to sing for us ffe twagwa eddalu kati which song do you want to sing? Do you want to sing Kimasanaku Komera? Or you already you are in a Komera, in a state, you know, we muli, ogenda kutegera, ate tugenda kutta. Ekibira kibira kinnaakyo. Tutuuse liva Kaluma. Kati nga biringa bigamba bitusuule muli neŋŋamba bannange tugenda ngenda okusibira e Zimbabwe omugga guntutte. Naye ggwe ebisajja bikuba so banyambaza byonna byabadde binkoleddwako ne emiggo saalifuddeyo naye okunsiba t-shirt ya yellow they covered my face with a yellow t-shirt having General Museveni's peak nga kinene nnyo bwe kiti ekyo kyannumya era kyankaabiza amaziga for them they thought that I was crying because they had beaten me seriously to an extent that the whole body had to swell naye nga sikikyadde kinkaabya gadde nkaabalwa t-shirt eringa ndaba it was an obscene t-shirt mulaba kusibya ekisira ntotomedde kitomere ate ne baleeta endala kubanza t-shirt yange baginzigyeko balagadde nakundabisa t-shirt yange baginzigyeko ne bagikweka empewo nenfuwa nnyo kuba batadde ruumu ennyogoga nnyo nga nina okusaba kintu kyonna kye nneeteekako ne bandeeta t-shirt ya Museveni ate ne banfoosinga ojjamba ne bakwata ebifaananyi mbagamba fande kangifuule ate simbe nga nyambadde ero naye nga Museveni talabika naga lwaki talabika Kabaka nga obeera omulaga nekyagula ne bakuba Idamani bakubye Idamani yagambye nti ebyolwali bibeewo naye waali bakubye kyokka nga tuseka naye nga obulumi bunzita ye alinga ali mulwali wabula bakukubye naye nga ate kyekituufu talimba bankubye so mbufunza olugendo lwetu lwabadde atukwadde kawempe mu kalulu naye I'm happy nti National Unity Platform yavudde n'obuwanguzi singa bankubye bwe tutawangula ate it would be another story oba oli awo singa oba ndi mufu oba ki naye kati mpulira n'obulamu bukomyewo ebiwundu binnuma nnyo n'emiggo naye ndi mulamu nti NUP yawangu
Okay, toyanza nnyo toyanza genuza tujja mu bakomezaawo ameya ng'atereddemuko kasooka wumule toyanza nnyo meya toyanza